Poliisi Masaka ekutte omuvubuka eyakkiriza nti yeetaba mukuta omuwala eyali owa mobile money eyali ateeberezebwa okuganza musajja wa munne. Omusasi waffe Omusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Poliisi Masaka ekutte omuvubuka Kibiita Erias wa myaka 21 egy'obukulu omutuuze w'okusaza mu kibuga Masaka ng'ono aludde ng'anoonyezebwa ku butemu obwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Omuwala Joan Nabakiibi w'emyaka 26 eyali akola ku kaduuka ka mobile money okuliraana Turntables mu kibuga Masaka ng'ono kigambibwa okuba nti yattibwa muwala munne ayitibwa Safina Nalugo naye w'okusaza mu kibuga Masaka mbunga amulanga okumwagalira omulenzi eyategerekekako erya Henry ng'obutemu buno bwakolebwa ku ssaza era omulambo gw'omuwala Joan Nabakiibi gwazuulibwa nga gwasuulibwa mu mukutu okumpi n'omuwala agambibwa okumutta ayitibwa Safina Nalugo we yali apangisa. Ono yasimbibwa mu kkooti Masaka ne yeegaana omulamuzi n'amusindika ku alimanda mu kkomera ekkulu Masaka gy'ali nakati. Olunaku lw'eggulo bambega ba poliisi abaludde nga batrackinga essimu eyakozesebwanga ku mobile money eyabbibwa ku mugenzi nga kigambibwa yaliko n'ensimbi obukadde 3 baakutte essimu eno n'omuvubuka omu naye eyabatutte wa Kibiita ku ssaza eyagimuguza. Poliisi nemukwata. Ono okusinziira ku katambi poliisi kerina yakkiriza nti yayamba ku Safina okutuga omuwala wa mobile money ne bamutta mbunga omuwala oyo Safina yali amusuubiza nti bwamuyambako ne batta omuwala oyo yali agenda kumufumbirwa. Omwogezi wa poliisi mu Bendobendo ly'e Masaka Muhammad Nsubuga agambye nti essaawa yonna Kibiita agenda kutwalibwa mu kkooti oluvannyuma lw'okugattibwa ku fayiro ya Safina Nalugo ono eyasooka okukwatibwa. Omusange Kayinja ku lwa CBS Masaka 88.8 CBS FM.